Abatuuze b'e Kibuye bavudde mu mbeera ne bakira omusajja ategerekese nga Solomon Birungi gwe bakutte nga akaalakaala n'omwana atali wuwe ne bamukuba mizibu. Birungi abadde agezaako okwesumattula ku batuuze babadde bamukutte n'omwana kyokka ne bamulemesa nga kino nno kye kibaleetedde okumukuba nga yenna bakira atonnya musaayi. Abantu abadde batasalikako musale bakozesezza emiggo n'amayinja okukuba Birungi bakira obwedda gwe balangira obubbi n'okwagala okusaddaako omwana wa munne. Akonkona bwati naayita eri obadde oyita yange era omwana mugami ninda akaawo ng'omutwala ng'ati bade simukutte abasajja bano kubookyebwokya batubbira abaana batukwatira abaana bano babbi bano bola bano omwana batubbira abaana netandekala kubokya. Okusinziira ku maama w'omwana ono, omwana we abuze ku ssaawa nga 3 ez'okumakya ne bamunoonya nga tebamulaba ng'era kigambibwa Birungi asoose kumulimbalimba n'ebyokulya n'ennusu 1000. Abatuuze bamaliridde okumutta era ne bamulijja akandooya wabula poliisi eyanguye okujja okumutaasa ng'era yemujje ku batuuze abadde beesomye okumutta. Kigambibwa nti abadde abbye omwana naye tumutaasizza abantu nga bagala kumwokya nga bakutwalira amateeka mu ngalo. Atwaliddwa ku poliisi y'e Katwe wabula olw'okuba babadde bamukubye nnyo poliisi esoose kumuddusa mu ddwaliro e Mulago asooka afuna obujjanjabi.